kikyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Pastor nze nnina obujulizi bwa mirundi 3. Pastor nze najja wano nga ndike emyoyo emibi pastor n'onsabira n'entereera. Pastor ekyokubiri nze najja wano nga nyina omwami nga yampasa yanimba mbu talina mukazi ali kunze nzekka. Pastor n'ekizuula nti omusajja alina omukazi naye nga pastor omusajja tandabawo. Pastor omusajja mpulira mwagala ye tanjagala. Pastor nga nkoyo kwabulwa omusajja obwe namufuna ne mpulira nga gwenjagala. Nenzija mu maaso go ne ngamba ayi Mukama kangende mu maaso ga pastor gaba nangamba nti oyo omusajja si wange nve ku basajja nga mpulira pastor gwenjagala. Otyo pastor n'onsabira n'ongamba genda omwami waterere. Pastor omusajja namwefuga muliko bwogo ate nga tamusanga n'omukazi we. Okakasa yasuula ali kasasiro omusajja wange bwogu. Muliko bwogu okuba mukubi ntoli. Akakazi kali ali kiboga kakaaba obusande babukawera ku mobile money. Omusajja owange tasula bweru ate nga muyina maakaana aka. Dayira pastor obujulizi obwokusatu. Tukyali ku kyamusajja awo nyinza okuvaawo kamale n'okwetereza abaaye nnyumye nteredde bulungi. Kakati kyogamba omusajja ali mu kacupa ka Yesu. Ali mu kacupa ka Yesu pastor n'omusajja agamba wabula baba kye wankola pastor igaakola. Omusajja yali avuluga muliko bwogu akakazi akabaana 7 kali eri kakakaaba wangi kakaaba kani akakazi mukazi w'omukulu omusajja we namubbira ddala. Wamubba muliko bwogu nawe okimanyi nti wamubba? Ndi muzibu nnyo. Ate mubazibu gwokwata kisooka oli musibu nnyo. Pastor omusajja nali mwagala bambi nali nkwabuliddwa ekimala bwe namufuna ne mpulira nga mbasajja benjagadde nga mpulira gwenjagala. Ne ngamba kangende mu maaso gayigaba nangamba siye musajja wange nkite. Naye pastor wangamba genda oterere ne kugamba njagala nakuzaala. Nali maze naye emyaka ng'ena pastor n'onsabira nenzaala omwana wange yasooka bambi Katonda ne muzaala n'afiira omukazi ne yeewana. Omusajja wange tazaala bweru abaana bange tebaddizibwako. Pastor nenkaaba amazzi gakyoka gwoli wansabira nzaala omwana yalina mulenzi eyasooka yafa. Pastor nezija mu maaso go saggwamu maanyi nompa lunaku noŋŋamba genda Peter gundi safari gyalina olwokutaano agisazeemu ogenda funa olubuto. Pastor kyatuukirira. Nakugamba nti genda olwokutaano. Akakazi oli malaaya tozaala. Pastor bwe nazaala omusajja ne muwambira ddala kati nze maama Angel. Nze maama Angel yali ambita malaaya oli malaaya omusajja akunaba mu bunabi naye kati namubbira takyagenderayo naddala nze ndi mu kintu wakati. Oli wakati mu kintu wamubba. Pastor gwe wansabira nze nali ngenda muvaako n'ongamba genda atereere nange nali mwagala. Oli musibu nnyo nawe olusuweti. Kati nkola ki nange nali mwagala. Baba mifulukwa maama wamma. Kyokera muno mugambe maama kiri wano. Kakati akakazi kali ludda wakali. Kali kiboga kawoza mbuko kagenda ntoto ndimugamba wagenda ntoto mukusajja nga yakuddukako. Mukagenda ntweto. Mbuyo omusajja owetazaala bweru kati simanyi oba omwana ono siwe mbu abaana babe tebaddizibwako. Naye pastor we bade kumusooza pastor n'onsabira nenzaala omwana ono nange nzipitibwa maama Angel. Kati ate njagala kukuba empeta sikyo? Pastor njagala asooka nzimbire empeta esooka ereke asooka nzije muzigo kuba sente aziina. Alina sente? Nze naawe ndiringa watali sente naawe. Ekitegeeza tumunywereze ddala. Ayina sente tunyweze asooka nzimbire. Okwanjula kudajja luvannyuma. Ensolo ku kizigo. Asooka enva mu muzigo nja kuzaala omwana owokubiri. Kati namulagako nti nzaala nange owokubiri njagala nzije mu muzigo. Kakati omwana owokubiri twagala akandabe bwaba omwana owokubiri okumuzaala libeere ebbaati bwe baba abalongo libettegula. Nange sagala fukumule mu muzigo amala adduke owokubiri nange njagala sooka ndaga ekyapa. Akulaga ekyapa ate nga kiri mu mannya
amanya ge bamuyita Sebuli Bapita nakati okyamwagala nnyo bannange nkugamba nti pasa mpulira gwenjagala abasajja abalaba naye mpulira gwenjagala simanyi oba yandoga naye nga mpulira gwenjagala mbalaba bagwana naye sibaagala kyogamba ye mugalanda w'abasajja bonna kale yinza okubanga naye mpulira ze gwenjagala simanyi naye mpulira gwenjagala simanyi lwaki kuba bangwana bangi mbalabanga kasasiro naye mpulira gwenjagala kati muteere dda mu kacupa ka Yesu kati pasita obujulizi obwokusatu kati awo naye tubugendako wali matidde awo naye tugenda ku bujulizi obuddako pasita nebaza mukama pasita nze ku muzigo w'ensula nga abakazi baga ako kagumba tekazaala pasita bwenafuna olubuto lwange luno obulemu naga tekajja muzaala olaba yasooka kamutugira mulebaga ono era naye tekajja muzaala kagumba akatuvumira abaana naye pasita nswaza abakazi bensula nabo ku mizigo kulange nange nazaala omwana ate mulungi n'okusinga owaabwe nze nyina pasita bagamba nyina omwana omulungi asinga nabamujja wange bagamba yazaala obwana obubi kasoda yapo mwana uno pastor muzungu kandabe muzungu afana tata nawe wakibaga ino obwana bubi owekibaga yalina obwana bubi bonna bubi azaala buli mwaka naye bwana bwo bubi bulinga emmese bulinga obubwa obuganda bubi buzibu naye mwana omulungi baali bagamba sizaala pasita webale nnyo ku ezaalayo yankolera pasita nebaza mukama olwekyo nange nali manyi sizaala agenda ozaala abalongo omusajja ampita mumalaaya naye kati bambi ampita maama enjo yeegonza neyanziza neyanzege kutereeza amakaga ate nga nekyoyogera taddamu wangi kale genda nkunyuse genda mukama bawangaze n'omwami wo mu linnya lya Yesu. Kikyolifa tuweerabye. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that?